ku account yo ku page yo then tugenda maaso bwenvaawo nga sinagenda kubata kusaba abantu mumpitira abantu bano njala soka kubaza mwenna abasharinga abakomentinga n'abaana basala mu videos no nebaza nnyo abaana basala mu videos no muziteka mu mitimbaga n'ejinjawulo gamba nga ku Twitter abaziza ku Facebook account zammwe ne ku pages abaziteka ku TikTok account zammwe mwenna mbebaza mu bali kola mulimu ogwo omanyi mu ntalo tulina mu mirimu mingi nnyo eri abafumba eri abajjajjaba eri abasomba masasi eri abakuba enduulu eri buli kimu buli mutalo biramu abantu kati goba tosobola kukola kintu ekyo kitegeeza tena mugaso mu struggle kanjala ko bazabasala mu videos no mwenna no salamu ekigula lugi no salamu akaloozo no salamu information no gitambuza video no gisalamu no gitambuza no gigaba mwe bale nnyo abazisata mu WhatsApp group namwe mbebaza n'abazira bala ku YouTube ku Facebook ku TikTok wonna namwe mbebaza njala ko bazamwe n'aba commenting aba sharinga n'abantu bano entalo gyetaba za struggle namwe mbebaziza nnyo kati mwe bebaza ngenda kwebaza mwenna bana Uganda abali mu diaspora nga gwe okyali focused omulamu abo kukyali ku nkyuka newankubadde wafunamu enkenyera naye ng'ogira noga nti akanzire mu struggle nkwebaza nnyo osinga bangi nnyo abaali baswamye ng'empisi nga balinda ekiyise bo bajje batwale nekitajja nga bali bakisuubira kati ate batukasukira amayinja so nga ate kati be bali mu kulya mu ngalo z'omusajja mbaagala nnyo mwenna bali mu diaspora nga mukyalina omulamu ogwagala struggle njagala olwali mumpitira abantu bali wammanga nga sinatandika program njala mumpitire bame ba parliament bonna aba National Unity Platform bonna mbeetagako njala mumpitire Mathasi Mpuga Nsamba obere ku video eno njala mumpitire General David Muhoozi Minister wa Defense nkwetaga ku video eno njagala mumpitire omukulembeze wangu Mulondo Bakyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga lya Bungereza essaawa zino mukama wangu boli mukachayi nja kwetaga mu eddakiika ntono nnyo nja kwetaaga omuntu yenna anaabaliranye okumpi wali Ssaabasajja Kabaka naye amuntegereze oba asala akatambika najja kamuweereza njagala mutagingire Minister wa Works omukulu General Katumba Wamala nkwetaaga ku video eno ng'otuddeko bulungi nnyo n'ekitongole ekyo kyonna nja kwetaaga omukiise wa Kira Municipality omukulu Ssemuju Nganda wa FDC nkwetaaga ku video eno Ssemuju Nganda nkiddamu kwetaagako nja kwetaaga omukyala Nabbanja Prime Minister nkwetaaga ku video eno nja kwetaagako Yoseriti Bahabulwa Lutabaisula mutabani wa Kalekyezi ensi ya temuzidde ensanga bisibe nanyini kabuyonje etambula lukwata senior nkwetaaga ku video eno nja kwetaagako ne mutabani wo Daily Drinking General Muhoozi Kanyirugaba mwetaaga ku video eno abeereko Bunambiro nga ne Nabugi simufungize bwe mmala basaba abantu abo nja kwetaaga okusaba muntagingira abantu bonna abali mu Kira Municipality omukulu Ssemuju Nganda gy'awangalira mwenna nga mulina ebyobugagga mwazimba mubalina buli kimu nja beetaagako mbeere ku video tugenda gikwata mpola mpola leero sigenda bowa kigula lugi sigenda bowa kalowoozo njala tugende direct ku information eyatuleese okusookera ddala njala kubaza Mukama Katonda obulamu bwampadde ne bwakyampadde kubanga nkyaliwo okuba nti nzija ne mbawa information gye mutagenda kusanga ku TV ku radio oba ewantu wala wonna n'abagitambuza amebaza TV ze Uganda mukimanyi nti zaaliibwa radio zaaliibwa n'abazikolako bonna baaliibwa abalala bajjamu obwongo mulaba omuntu atambula nga tana bwongo bwe tubanga tukyasobola okufulumya information bweti mwe bali balire ddala kati njala bebaza nnyo mwenna mwe bala batambuza information kati njala sooka kutegeeza mukulu Yoseri nga sinatandika video eno njala mutangira no mukulu Musereko Muhammad ne Frank Gashumba Musereko Muhammad naba kuyite ne Frank Gashumba kuyite kuno tutandike video eno nga kwe muli mwenna nendo za kansoke ntuke bangambe kwe bali kansoke mpite mbwangu ntegeeze abantu bano wammanga Yoseriti Bahabulwa ne government yo eyabanyazi mulowooza nti nze ng'omuntu muyinza okuntiisatiisa emyaka Katonda gyampadde nali sigisuubira nti ngenda giweza ejja nali sisuubira nti Katonda gino emyaka gyampadde nsobola giweza kyekisookera ddala ekyokubiri
nali sisuubira nti ensi eri mmanyanga bwendi. Ekyokusatu, byenkola byonna mbikola kulira ggwanga lyange. Erwanira obuko ekuuka ejjembe. Ensonga z'okuntiisatiisa n'okusindika batamanya ngamba banzite kiti kigenda kukola ate sijja kusirika. Kati yose njira kutegeeza buli kyokola kyonna mba nkiraba ate era kintuukako. Olwokutaano luwedde wakati w'essaawa 8 wasindika basajja bo aba external security aba ESO okujja mu ggwanga lya Buturuuki okunnoonya nga muyina enteekateeka ey'okumpamba oba okumpa kanyokawulire. Abantu awo mwe bali naye nze nga bw'eri enkola yange sitera nnyo kwogera bingi naye njala kumanya we bali deni bajja kutegeeza kubanga okimanyi bulungi nnyo nti naawe embeera yo si nnungi mu nkolagana wakati w'ensi naawe. Kati abasajja bo bayingidde bali mu kunoonya wawendi naye nkugamba n'abategedde bayingira Olwakutaano saa zaali 8 naye nga ku ground bali connected ne Muhammad Nsereko bali connected ne Frank Gashumba. Nchiddamu Yoseriti Bahabulwa ne famire yo muzzemu okunoonya nga mwagala kunzira naye nkugamba siina kyentya sisobola gaana kwogera nja kwogera kubanga nnwanirira ggwanga lyange. Bwe banzika na babuulirawo dda ekyo si kiddamu nja kwogera mpaka ng'enkoko zizeegye zirina okubeera. Ffenna temujja tutiisatiisa nakuluza musobola ogula emitwe gyaffe no, it is impossible. Ng'emutiisatiisa abantu ne mubagaana okwogera embatta nze nja kusigala nga njogera mpaka olunaku Katonda ligamba nti nkuyise. Naye nkutegeeza ku Lwokutaano luwedde lwa wiiki ewedde wayingizamu n'abatamanya ngamba 10 abasajja bo aba ISO naye nga basigadde bakolagana okufuna information okuva ku ground nga bacoordinatingibwa Nsereko Muhammad ne musajja wo Omunyarwanda Omunayuganda Frank Gashumba nga bali mu coordination, which is okay. Naye ndowooza okujja kwa tindayina entuuko y'omuntu gwe tolina ntuuko ya muntu gy'osobola kuteekawo. So kati njala kugamba bantu b'otiisatiisa tontiisatiisa ekyo nkiddamu and I repeat it Museveni tontiisatiisa bantu b'otiisatiisa ku lw'eggwanga lyange kubanga nkimanyi nnwanira eggwanga lyange limwagala okuwamba kuba temuli bannansi mulina gye muva. Kati omukulu ono manyi nze bwe njogera ebintu byange mulowooza nti nsaaga. Omukulu ono Muhammad Nsereko yafulumya akatambi kano n'akatambuza nakati akyakatambuza we nagambira nti ensi okuterera waliwo abantu balina okuvaawo. Of course I stand with my statement. Nyimirira ne statement yange gye nakola era sigisazaamu. Eggwanga Uganda okukyuka eriyo abantu abalina okusooka okuvaawo olw'ensonga nti ebintu bimukola tebina kye biyamba ku ggwanga wadde oddikyusaako. Statement eyo nagikola era njiyimirirako. Akatambi kano yaddamu n'akakwata n'akatwistinga ng'ayagala kulaga abantu kati gwe Muhammad Nsereko for information ani MP nga wenyigidde mu kukwata ensimbi z'omuwomusolo oziwe abantu bemwa brainwashing batandika okuvuma buvumi abantu nga tebalina nsonga gye babulira abantu lwaki gavumenti kweri lwaki bawamba abantu tolina nsonga gy'osobola kugamba abantu ng'okusindika abantu bano banzite secret ng'oza sijja kutegeera nze nenjogera nti olina okufa gwe nekikuluma nnyo naye ng'ate gw'olina amateeka gw'olina emmondo. That means nti Mukama y'amanyi oyinza okunsooka oba nze nnyinza okusooka naye kano akatambi kanziremu nkazannye okusinziira ku mbeera bannayuganda gye bayitamu n'ebizibu ebigenda mu maaso abantu bye bayitamu. Statement yange eno nagikola ate eribeerayo kanjiddemu ngikuzannyire kubanga neno mission yabazze 10 ku Lwokutaano oludde walimu giwulira bulungi nnyo. Basebo ne banyabo muwulirize ebigambo bino kyekindeese. Muwulirize ebigambo bino abamu ku basajja bye baayogera nga boogera ku ffe be bannaffe be bayita ba political activists. Ulira. I want you to listen to those words carefully. Buli ali kuno. I want these words to be played so that every one of you gets the chance. Era abantu balina okufa kwe kulinda mbooze kwe kulinsire ku Muhammadi tebayinza kwenenya abantu bano nze mbadde ndowooza bayinza okwenenya ssebo kati kankubu lwanda okutereera kati weeri ku sipidi gwekulaakulana ne babawala kujjawo elements ezimu ne zivaawo
We have 45 million of people, of Ugandans right now, but they are suffering because of the cocoon of individuals. No, kitegedde. Gwe ojja n'okola enkwe okutemula abantu secretly ngoza tetumanyi. Gwe tukwogerako n'olira nti otidde nnyo ate guli mu gavumenti otyaki. Statement najogera ate ndigiddamu. Toyina gw'otiisatiisa kubanga gwe state agent tukumanye. If times come ng'olina okuvaawo Katonda ajja kuyita kubanga you are useless idiot tunakyosobola kugamba ggwanga. Tolina. Awo tuvuddewo. Kati njala kubaza Mukama Katonda engalabi gye yampa gye nsobozesezza okukozesa okusoma ebyafaayo ebiriwo n'ebinaabaawo n'ebigenda okuddirira. Mbadde ngoberera enkola y'okuwamba n'okutta bannayuganda okuva ebbanga ddene nga nkozesa obwongo bwange n'okunoonyereza kwange buli kimu. Mbawadde information ennungi nnyo. Ebbanga lino nabadde ngoberera ekintu kino kyonna gye kitambula naye olwaliro kikobekerezoddwa bulungi nnyo nga mukitegedde bulungi nnyo sigenda kibaddiramu okujja kukibazanyira nga bwe kiri. Kansule nti Minister of Defense mukulu David Muhoozi otuuse. Wano we tugenda okutandikira mpola nabage tugenda kukwata video eno mpola. Ono ye Mukama mmwe Yoseeri. Lindako. Mukama mmwe Yoseeri. Waki follow that yeggula. Njala tukwate video eno mpola. It will not do for you to be a DA in a district and people are murdered and you don't arrest the murderers. It will not do for you to be a district police commander and people are being killed in your district and you don't know what's killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. Bigambo bya Mukama mmwe Yoseeri tibahabulwa kuno kwoli otuddaawo. Awo tuvuddewo. Kansoke ntubavire ku ntono. Video etandise. Era ntandise bwe nti. Yoseeri mmwe abamulabye leero. Ffe byafaayo tubisomeko tubimanyi. Okutta takutandise leero. Kubanga ye alina kutta okubeerawo. Alina kuwamba kubeerawo. Ngenda baleetera bwino mugenda kutya. Njala soka bategeeza. Nti nabasaba akatambi wano Idi Amin ngayogera ku Museveni temwakaleta kababula kuba tekaliiwo. Naye kati Yoseeri azatta abantu nga yeebuzaabuza n'obujulizi bukwokebwa. Kati mukulu David Bahati mukulu David Muhoozi ne banno muzze ne mukola report jenzize nga nkwata almost for good month nga njikwata wenjikwatidde nenjifunza nenzija ne exposing. Era ne mu session ya leero mubadde mufunye obutakkaanya nga bambatidde okujja okupresentinga fake report gye nabadde njogeddeko. Fun enough era kaŋŋambe ensi yonna. Njalo tegeeza ba activists bonna abali mu nsi yonna Abannayuganda gye muli abasobola okuddamu okukola second petition mu International Criminal Court basing on the information we had today and we had previously. Please, I beg you kindly to again place other charges against Museveni of kidnapping and torture and assassinating Ugandans, because we have a conclusive records and information which shows that Museveni and his mafias are the people responsible for the disappearance of Ugandans who have been missing almost for years without answers. Echo mukitegedde bulungi yo. Njala mutandika okola bade banoonya information kugathering information biki omusajja bakonfirminze buli kimu kubanga tosobola kuŋŋamba nti information ebadde ejja. First and foremost kansoke mbategeeze abantu bonna ababanjibwa 18 bemmanyiiko bemwasobola okwa-identifyinga bonna bafu. Nkiddamu
Mr. President, whenever you are, war in Bungereza Sawaz, njala kukka kutema namwanduka yatema omusika n'abooluganda. Abantu 18 bonna betunoonya bonna babatta tebaliyo. Nchiddamu bannayuganda bonna gye muli mu nsi yonna abantu 18 betubadde tubanja bonna battibwa tebaliyo. Olwaliro parliament bwetudde nejja minister w'ebyokwerinda defense David Muhoozi najja okusoma report ebintu byasomye bika byamaziga era nga byakifere nnyo era singa tubadde mu nsi erimu amateeka David Muhoozi obadde osibira luzira nga nenna bugisimufungize okujja n'osoma report n'obuulira ensi yonna ebintu bitagasa bya bulimba agambye bw'ati agambye ekisokera ddala nti banoonyeza records z'abantu bano nga bamu tebali documented oba tebalina records zaabwe mu NIRA oba mu passport office n'akyogera bw'ato n'agamba bakebeddeko mu bitongole by'okwerinda byonna ne poliisi tebalinayo tracking records ziraga nti abantu bano bakwatibwako poliisi okitegera n'agamba probably abantu bano bayinza okuba nga bafuluma eggwanga ne bagenda ne basaba obuddamu nga ba political asylum seekers ne bafuluma eggwanga naye mukulu David Muhoozi tonnafiirwako mwana temunnafiirwako mwana yenna kubanga mmwe muli bansanga bisibe olutalo lw'Eruweero olwattaba abaganda akakadde kalamba temuli ssengaawo temuli maamawo temuli kojjaawo. The same applies to Museveni. Mu lutalo lw'Eruweero olwattiramu abantu kakadde kalamba temuli taatawo temuli kojjaawo temuli ssengaawo temuli ani bonna baana babaganda be mukyakwata. So kibanguyira nnyo okujja mu public ne mwogera arrogantly kubanga mukimanyi nti tetulina kye tusobola kukola, but these things remain on record. Wavuma Amini no blackmailing nti yatta ne tukubuuza nti where is the math clave gye baalaga yatuma Amini mu yatta abantu nga teriiwo, but for you records weziri ziraga abantu badde jotta on record. Kansooke nkutwala Mukula tujje mpola mpola eno record ye Mukula kansooke nkuze Mukula kansooke nkuze Mukula On that day, National Resistance Army soldiers rounded up more than 200 people in Mukura in Ngora district in Teso sub-region and locked them in a train wagon before setting it on fire. 69 people died due to suffocation while 196 survived. They were suspected to be collaborators of the rebel movement that was fighting the NRM government. The 69 victims were buried in a mass grave in Mukura Town Council. So yoseri kibahulwa ne baganda babaja Rwanda. Waliyo entana ey'ekirindi Amini gye yaleka oba jiji walaga nti yattawa tewaliwo. Mukula Masaka report tefulumanga era terabikangako. Walowooza ekyo ogenze nakyo n'ebirala bingi. How tuvuddewo bwe muzze okusoma report yammwe musomye report eyo nze kansooke manyi mbaga video tugikwata mpola mpola ono Ekibalama nga bamulanga nti abuze myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikkirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo eyo sigenda kulwayo kuba bwedde tulina butono. Oyo Kibalama neno video gyeri mu record nga basoma amanya g'abantu abaabula. Oli eno abantu 18 okuli Moses Mbabazi, Dennis Zimula, Shafik Wangolo, Martin Lukwago, Peter Chiria, John Damulira, Michael Semuddu, Muhammad Kanatta, John Bosco Kibalama, Vincent Nalumoso, Yuda Sempijja, Musisi Mbowa, Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isma Sessazi, Godfrey Chisembo, Godfrey Kasumba, Joseph Baguma, akakiiko k'eddembe ly'obuntu be kaakakasa nti tebamanyiddwako mayitire okuva lwe baabuzibwawo.
tebamanyikiddwako mayitire okuva lwe bwabuzibwawo. Kyokka third in command oba fourth in command prime minister najja n'akakasa bw'ati. But we are fortunate that Kibarama was pressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Machala Anita Monki, Nalongo Mpogola, Nalongo Sorogeti, Bameba Parliament, Mwinaba Demo Parliament, Mubademu Bamungo Banyo, Rensong Anti, and Namba Namakenyini Muganyo Juza, a Parliament way today. Noruda, Rensong Zekwa, Nerudo Tulako opposition, Norudo Tulako government, Katuvanga Norudo Tulako opposition, Norudo Tulako government, Bubanga Norudo Tulako government. Abantu baganyo okuwera kitegeeza public emanyi lwakuba batya kwogera. Eyo parliament bwetu dolwaliro. Eno je nkuzoomingira ye government weyino okutula ba NRM mwe batuula wano. Neraba abantu abaddeyo. Bebo tebaweze ndoza na bibiri. Nebi nga bibiri tebaweze wadde n'ekyo. Tebaweze na de 10 sibaze baweze 10. Bebo oludda olwa government olwa NRM. Awe lutudde. Tebaweze wadde bibiri. Kati ndolweruda oluliko abavuganya babo parliament bwetu bwe badde lwaleero ndoza kanje kufundiza mbulungi ogiraba kitegeeza nti public emanyi lwakuba nti balina ekintu kye tuyita fiya balina akatengo kati fa batalina akatengo tugenda kwogera ebintu bino tubyogere bulungi nnyo. Mukulu David Muhoozi ozze noyogera ebigambo bino wammanga njala public ewulira bulungi nnyo ndyokenda okuviira ku ntono oyogedde bwoti. It has also been established that there is a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of livelihood opportunities to claim political persecution and/or persecution for belonging to sexual minorities. These false and mendacious claims against government are unfortunately sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true. Ekisokera ddala omwami ono nabagamba bobanga otunulira omuntu ng'ayogera tunulira olulimi lw'omubiri kye tuyita body language. Nagamba tunulira facial expression face ye engeri yetunulamu ne bw'ayogera. A full defense minister olyokwerinda jjudde tasobola kuddira maaso ge gano n'agatunuza mu kamera wadde okugatunuliza abantu bayasomera alipoota. Kitegeeza abadde alimba n'ebigambo byayogera byonna bifumbirire. Ekisookera ddala kangizire mu nkazanye nkaviire ku ntono mukategeere bulungi byayogedde. It has also been established that there is a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of life. Agambye waliwo enteekateeka namutayiika ekolebwa n'akagenderere eri abo abaagala okufuluma eggwanga okutambuza wolokoso oba ebigambo ebisiiga ettoomi ku gavumenti ya Yoseeri nga bwe bawamba n'okutta abantu era bafuna omukisa ogufuluma bagenda ne basabasayiramu ku nsi ezo ezigenda obbakiriza okuyingiramu. Oyo mu statement gye gyasomebwa atyo tugenda mpola. Ulida legal opportunities to claim political persecution and/or persecution for belonging to sexual minorities. These false and mendacious claims against government are unfortunately sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true without verification. Yes. Others still sometimes are fugitives from justice. For example, the suspects who had evaded appearing in court for assaulting a one-car Muntu Ivan, alias Majambere, were aided to leave the country. These are Unzima Godfrey, alias Tower, and Shikomeko, alias Yekolera, alias Itongwa, who are so... Mukulu David Muhoozi, the defense minister, ogambye nti kino kyoyogerako oleeta ekyokulabirako nti waliwo abantu abaalumba Majambere ne bamukuba era ne badduka ogenda ebweru w'eggwanga okufuna obuddamu nga batya obubakwata.
n'ogamba nti kwaliko Comrade Hightower, n'ogamba kwaliko Comrade eyekolera Itongwa. Mukulu, wasoma amateeka David Muhoozi, si bwe kiri? Mu kooti, representation gy'okola, you have to refer with the reference. Ne parliament eyo gy'olaba kooti. David Muhoozi, nabagamba ekizo mulina kawument, ne mumusoma musigala muli basiru. When you are in court, each statement you pass or you present, you give a reference to that statement. Mr. Muhoozi, parliament eina TV screens, eina projectors. Obujulizi bw'oleese nti Comrade Hightower ne Itongwa baakuba majambiro ekyabadusa mu ggwanga nga batyo bakwata. Mukulu, njagala ogenda okebere ku internet oleete video Hightower Comrade munnaffe oleete video nga geekola Itongwa bakuba majambere. To satisfy your message, okutereeza message yo gy'oyogedde. Omanyi mmwe mugenda ne mukola statement nga namwe egenda kuva abantu basobola okwanalizing ekintu kino. Bw'oba oli mu kooti, each statement you make, you have to give a reference in terms of written or a video evidence or a visual evidence. Visual evidence ke katambi akatambula. Wandigamye nti ono ye Hightower, ono ye yeekolera baakuba majambere ku lunaku weruti era ka video mukalaba. Naye ggwe toleese katambi. Musajja tuyokolera yasembayo okulwana n'embuzi ye ng'eridde amalagala ga neiba. Lwe yasembayo okulwana n'omuntu ayitibwa omuntu. Kati bw'ogamba nti Itongwa nti yakuba omuntu, gwe musajja Itongwa yasembayo okulwana n'embuzi ye ng'eridde amalagala ga neiba. Talwanangako na muntu. Bw'ogamba ayita omusajja wattu abadde akumba president ebbanga lyonna n'afuna ebizibu bye, sibulirako nti yakuba omuntu n'amugyamu amanyo. Kati gwe bw'ogenda nti baakuba omuntu ne bafuluma eggwanga. Mu statement gye tubanja abaana abawambibwa ne battibwa, mwalimu statement eraga nti mulimu abantu abaakuba majambere oba twali tuwamba tubanja abantu abaakubwa oba abaakuba. Twagala abantu abawambibwa amanya ge tumentioninze era agali mu nsonga zewa mu parliament. Under the influence of cow mentality, that's why you come out with such statement eziri concocted eziri enfu. Eyekolera gwolaba tasobola kuba yasembayo okulwana n'embuzi y'engiridde amalagagalaga neiba. Oli ayita agwogerako tasobola kuba talina obudde obuluka nti later visual evidence eraga nti baakuba omuntu etaliivo. Tugenda mpola, statement tugenda gikwata mpola. Majambere and were due for prosecution when they fled. When they fled. Ako kambazanyira akokubiri. Tugenda mpola. Nabagambye owengalabi entono ng'olina lamutono video eno sooka ogyesonyiwe. Kaaka n'akalala. Hassan, Baguma Joseph, Alliance Semuju Joseph, and Zimura Dennis, Alliance Boy, were all never reported to the police. But the speaker and members, it is the law and official practice that for one to be declared a missing person, the missing person's report must be filed. This can only be with the police, which wasn't done and which is still being resisted by the people approached. Hearsay testimony by the next of kin. Osomye amanya gabaddaana mu statement gy'okoze. Amanya g'osomye tegali mu document gye presentinga mu Uganda Human Rights Commission. Those your contented names zotaddemu. Agamanya tegabeerako mu report y'abantu 18 betubanja gammwe nga ba state mafias. Era ogambye nti these people are not where to be seen, they are not there in police liquids. Kubanga if someone who is missing, he must be reported to police. Naberanga aina missing what? Missing records nete ziliyo. Kati mukulu njala soka kutegeza mukulu David Muhoozi, Defense Minister. Mukulu je balikosebo wasoma. Boba wasoma wayita. Boba wayita office gyoli munye ntufu gyolina okubeeramu.
era wasoma kosi ki wayita mu kadinisa wayita ku Nassaload bibuzo bedino kubuuza omuntu amanya amateeka eno video gyokoze ne evidence gyolese bwe bujulizo bwetaga International Criminal Court obulumika mmwe kennyini nga muteekawo fake statement to protect the government. First and foremost, it is on records. Emotoka eziwamba abantu mu Uganda ziri well known drones tezina number plate. N'abazirimu babeera mu civilian uniform mu civilian clothes. Tebalina wadde badge eriko erinnya lyabwe. Constitution egy'okwata nga gwe defense minister ekugamba nti ene enforcement or any enforcer law enforcement officer, he or she, he must introduce him or herself to the public before he does the arrest. I know kusoko kweyanjula eri LC1 oba okweyanjula eyo omuntu gwagenda okukwata mu kitu gwagenda okukwata n'ateekayo n'amanya ge. Sebo emirundi emeka aba drone abagira mu ngezi za bulijjo baba n'amanya tebaba nago. Ekyokubiri drone zijjo okukwata abaana nga tezina number plate. Kati kikyogezaako okukwata. 1. Procedure yonna oba protocol yonna erina okuyitibwamu okunoonya n'okuzuula abantu baffe twagiyitamu. 1. Ba family members bagenda bafilinga missing person report ku police ne bagamba flash we are not aware of those people. David Muhoozi okimanyi government yamwe mwine ekitongole kya Internal Security Organization kikwata omuntu anytime anywhere nga taliko court order. Okimanyi bulungi procedure nga bazina okutambula. Omuntu bamugulako omusango bwe bamala omugulako omusango ogwo police nejja nemukwata erina omuteeka mu kaduukulu for 24 hours mpaka nga bafunye obujulizi omutwala mu kooti. N'omutwala mu kooti nemusomera omusango wamala ogutegeera kooti nemusalira. Ku bantu 14 batukubanja bawambibwa nga tebayise wadde ku polisi, bawambibwa ekitongole ki Internal Security Organization ekya ISO. Ekitali registered, ekitali wadde mu constitution ya Uganda nchiddamu. Let me make this statement clear. All the security organs in Uganda, that is ISO, the Internal Security Organization, is not known anywhere in the courts of law in Uganda. ESO, the External Security Organization, is not known anywhere in the courts of law of Uganda. CMI, Chieftains of Military Intelligence, tekimanyikiddwa mateeka ga Uganda. So these are 3 illegal entities of security agencies. Iwe ngambe kigambo illegal nti ebitongole bisatu ebimenya amateeka nga by'existing bifunda taxpayers money ebikola okukwata abantu n'okutta abantu n'okutulugunya. Nga byo bina special branches, torture chambers, bina mandate okukwata, bina orders to execute okutta n'okutulugunya abantu. Oyagala kungamba nti ebintu ebyo byonna byogeddeko mu kooti, byonna byogeddeko mu parliament yenyini emanyi nti by'existing nga tebasobola byogerako. Kati mukulu David Muhoozi ozze n'oyogera kati nkunnyonnyola katugende mu maaso n'akatambika n'akalala. Most of the rest of key aren't eyewitnesses who have made these appearances. They were recounting to the investigators, Cam NGO, the stories of their arrests as told by unidentified and unascertainable third parties and third sources, which renders these secondary testimonies unreliable unless corroborated. Fictitious people. Investigations reveal that there exists no Semuju Joseph as listed in Lob's tabulated matrix serial number 10. The contacted next of kin insisted that the alleged Semuju Joseph is actually Baguma Joseph, serial number 17, whose alleged disappearance was never reported. Searches were carried out in different government data banks to wit Interpol, Forensics, NIRA, City Mortuary, Kampala, and Immigration. The NIRA records information of 9 people out of the 18 wasn't available. The data profile thereof from the various agencies
basis for the given names is contained in Annex F, and I will refer to each of the names later. Some cases where the leader of opposition attributed an alleged disappearance to security had been reported earlier by the relatives of these people as unwitnessed disappearances, and these include Kasumba George, Kisembo Godfrey, and Kibalama John Bosco. Despite most of the alleged occurrences being reported to have taken in broad daylight, none of the alleged witnesses mentioned the registration number plates of the alleged vehicles involved. It has also been established that there is a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of livelihood opportunities to claim political persecution and/or persecution for belonging to sexual minorities. These false and audacious claims against government are unfortunately sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true without verification. Others still sometimes are fugitives from justice. For example, the suspects who had evaded appearing in court for assaulting a one-count to Ivan alias Majambere were able to leave the country. Ogambye ku bantu 18 ababanjibwa video tugitandise. Ogambye ku bantu 18 ababanjibwa abantu 9 mu data yenna mu Uganda tebali mu records, tebalabikako. Police tebalina, NIRA tebalina, ne internal affairs tebalina. Si Ogambye kati bwogamba bantu 18 omwenda tembalina mu records, tebalina data yenna mu Uganda. Mukulu kati ate bali abasigaddewo bo records zaabwe zirina, naye ogambye some of them bafuluma ebweru w'eggwanga ne bagenda. Kati mukulu saagala obeere musajja mukulu nga weebuzaabuza ng'afukaana aba ebintu bino byonna byeyogedde bya bulimbe era bifu, tekuli kintu kye mulina abantu bonna mwabatta. Nga bwe nzize nkola omwezi guli gwonna mbawadde information ebagala ebadde mu meeting za Museveni nga bakonfirming nga tebalina muntu yenna. Nkiddamu mbawanga information etudde mu meeting mu State of Aids Nakasero b'Entebbe nga nkonfirming nga teri muntu yenna aliyo mulamu bonna baabatta. Ukulu ogambye nti mulina data abantu mwenda taliyo era ne ba next of kin tebalipotinga anyway. Mukulu tubaddenga ku kibiina kya national platform nga aba family members and relatives bajja baclaiming abantu babababula. You think those people are mad? Family members bonna balalu bagwe ddalu kubanga bali mu economic crisis oba balina tumor balalu. That's why trying to insinuate that those people, all of them who claim to be that they are looking for their missing people, all of them they are mad. Mukulu akamanyiro kasusse. First and foremost, abantu bana abasinga obungi bonna abaabula babadde balina emirimu gye bakola era nga balina ne business. Mu Uganda you can't transact any business nga tolina national identification card. Tosobola kubanga olina SIM card and telephone nga tolina national identification card. Ekyo njagala kikutegeeza. So bw'ogamba nti tebali mu data, that is wrong. Data mwebali. Era okusustaining obulamu bwabwe babadde balina national identification cards bali bakozesa business zaabwe. Zebakozesa okugulawo essimu, okugulawo akawunti na buli kimu. Kati mukulu mujja ne mukola ebintu bino ne mwerabira nti ffe tusobola okuanalizing ebintu bino. First and foremost, mukulu ogambye nti abantu bano bafuluma ne bagenda okusaba asylum era bayinza okuba nga bafuluma. Mukulu under Minister of Internal Affairs doza mamugwa ne migration, if I'm not mistaken, buli boda ya Uganda yonna waliwo records eziraga abantu abafuluma Uganda n'abayingira. Wandibadde ojja mu parliament ng'olaga data alaga nti Kibalama n'abalala bafuluma eggwanga ku lunaku z'omwezi bweziti nga bagenda mu nsi bweti. Kubanga buli munyonyi efuluma e Uganda oba buli nyonyi ejje Uganda, enyonyi efuluma Uganda ng'egenda bw'eba efuluma ereka kye bayita manifest. Manifest lwe lukala lukangagga lw'amannya g'abantu abalinnye ku nnyonyi eyo. The same applies ku nnyonyi egenda okuva gy'evudde egenda ogwa Uganda. Ennyonyi eyo egenda okusituka mu nsi gy'eva okutuuka e Uganda nga yasindise details z'abantu abali ku nnyonyi abajja e Uganda. Okitegeera? Kati gwe
wandi bajjojja ne details data atulaga nti abantu bano bafuluma mu Uganda ennaku z'omwezi bwezi tibagenda mu nsi bwe then tolese data alaga nti abantu bano bafuluma. Whom are you fooling? Kino kye bayita analysis, okwanalizing ensonga zino. Bw'oyagala kungamba nti data yakubuze ku migration both Entebbe, Busia, Maraba, wayo nanne mule wayo data yakubuze ku mufuna, ekyo kya busiru era mu kigambi basiru bannammwe so sife bana Uganda abantu baba takambaze katono. Omwezi guno gwonna mbabadde bukiika ng'omwana natta nnyina nga ndeta meeting eziriyo nga ziconfirminga in your family meetings. At one time himself Museveni say that go and bring here Kahanga Mohanga and Salim Saleh, including Rubachoya, the so-called I think now he was deployed in the police. I forgot his name. So when those gentlemen attended the meeting, they confirmed that those people are nowhere to be seen. Era meeting yali egenda kuva muno okuba ku MP. Nga ba confirming muzee aba tetumanyi we tubali. Kandiho ya confirming tetumanyi bantu bano gye bali batiti bantu battibwa. They confirmed. So I'm here to confirm to the public that the report which was presented by the defense minister in Uganda, that is David Mohoz, that is a fake report. All the missing 18 people and more of them, more especially those people who supported Robert Kyagulanyi Ssentamu, all were assassinated, and the biggest number of them, they were dissolved using certain chemicals mentioned like acid, and they are nowhere to be seen anymore. So the minister to come out with a fake statement, it was a well-concocted statement, a well-concocted or cooked fake document which was cooked by the state to present to the public so that they can force the opposition MPs to come back in the parliament. Ekyo nakibagambidde bade zijja kikola almost for full month na zijja kibaga kigenda kubeerawo. So public temuna kye mummanja buli kimu kibagambye. Mukulu David Muhoozi Mukama Museveni mukaba w'ekyumula ekyemirembe n'ekitangala kibaakire kubanga ngenda kati kubazzayo mu lugero olutuufu buli muntu ategeere who the hell are you. Mu butongole video etandise. Abantu bangi mu Uganda bazze battibwa ng'ebikwata ku nfa yaabwe tebyogerebwako era bikomaawo. Tutandikidde ddala Museveni we yajjira mu kibiina ekya Fronasa batta abantu bangi ne report zaabula. Najja n'akola ekibiina kya NRA ne batta abantu baabula report zaabula. Baka ne bafula National Resistance Movement bakyatta. Tunajjukira, it's on record that Museveni, with the help of some neighboring countries, they blackmailed the late Idi Amin Dada, that he was the man who was behind of assassinating innocent Ugandans, but it was Museveni himself. Kandi bavire kontono. Museveni ng'okyakozesa Fronasa era nga mukyali mu gavumenti okuva mu 1996 muzze mutta abantu whereby nti omuntu asooka gwe wasookera ddala okutta weetaba mu lukwe olutta omugenzi Archbishop Luumu. Report teyafuluma na kati mwakiteeka ku Idi Amin Dada. Before Archbishop Luumu weetaba mu kutta oba weetaba mu kucunya n'okusanya Obuganda bwe mwalumba olumiri lw'Emmengo ekyaviirako Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa okudduka mu Uganda n'agenda e Bungereza era gye mwamulumba nga mukozesa abantu bamwe abaaka bano abiyita Abaganda ne muwere buto n'afa.
ne musanya ono olubiri. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Michael Kawalya Kagwa gwe kenyini Museveni. Wali mu lukwe olwajjawo Archbishop Jonan Lumu era ripoti zifulumanga. Wali mu lukwe olwajjawo omugenzi yali Prime Minister wa Uganda ya Prime Minister Ben Kiwanuka ne report katefulumanga. Tugenze mu lutalo lwatandika myaka gye 8 watta akakadde k'Abaganda eruweero n'amagumba kati mbaguza Bachina bagakolemu ensaano gye mwagala okutulambye mwagala tumanyi. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Afande Kaweesa report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta Afande Kirumira report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta Dr. Kizito Lwanga nakata report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta Archbishop Jona Lwanga wa Orthodox report tefulumanga. Achali omupya ngayinzira kwata natuka wadunda na Mugereka Dr. Agre Chiyinji report nayo tenafuluma era tejja kufuluma. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Major General Chigundu alipota tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta General Alonda Nyakairima report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta General Kasirye Gwanga Waswa report tefulumanga ne Montana taliyo mwateka mugogo. Wali mu lukwe olwatta General Kazini a report tefulumanga ya Kazini mukazi gwafulumya dolaru ali Tanzania le mukulya nsimbi. Wali nali mu mukomera watta General Pecos Kutesa bulwanyi munno yali atava mu State House Pecos Kutesa report ya fuluma. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Abiriga report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta Brigadier Nobo Mayombo report tefulumanga. Olukwe olwatta Anas Kalisa report tefulumanga. Olukwe olwatta Sheikh Nuhu Muzata Batte report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Probina Kayaga Kiyinji ba mukyala w'omugenzi Dr. Kiyinji kati report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta omugenzi kati Edward Mugalu report tefulumanga. Tugenze mu 94 bwali mu lukwe olwatta abantu abawira akakadde mu ggwanga erya Rwanda report tefulumanga. Muno wetire omugenzi Joven Abyarimana n'omugenzi president w'eggwanga erya Burundi report tezifulumanga. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Maka Bugembe Kasiwukira a report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Joan Kagezi a report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta Susan Magara report tefulumanga. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Serena Nabanda MP report tefulumanga nenyina mwamutiisa. Wali mu lukwe olwatta omugenzi Jakana Nadduli a report tefulumanga. Weke nyini n'abasajja bo mwatta omugenzi Zebra Mando novaino confirming anti bantu we bamutta na report tefulumanga. Eyasembayo yali mukozi wo mfaa finga abogirira omugenzi Isma Olaxes alla kuumuze mirembe nebyakusobako a reporter y'omugenzi Isma Olaxes tefulumanga. So gwosuwidde nti ojja kuleta report ku Kibalama n'abantu abalala it is impossible. N'abala bangi besoogedde bangi nnyo besoogedde. John Garanga wa South Sudan wamulyawo over report yagana okufuluma nenga documentary gye liko rujisira. Wetamu lukwe olwatta mu Butu Wabanga Seseko report teyafuluma. Wetamu mu lukumbu wetamu mu lukwe olwatta omugenzi Laurent Desire Kabila report tefulumanga. Recently nawonya Kisekedi nze kenyini nga njogera ku social media kuno video mwagala jije mujijeyo
recently wali mu lukolu Tshisekedi president wa Suwag wa Congo ono gwe bagenda okuddamu okulonda nali wano ku social media nembyogera era Tshisekedi information yagifuna nenyo nje mwali mutekezi ne basasini bakwate bali 18 ne basalako emitobe tulina abaana bafudde barita nabo Kenya report yabula tulina n'abaana abalabe muri nnyo bulinya ne mbatta report zaabula kati gubadde osuubidde nti wano report weegenda okujja it is impossible but bino byonna ebintu biri well documented well organized bigenda kuleetebwa against you ekyo mukimanye mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa as the reports indicates you that you were among the people who promoted the assassination of Reti Pombe Magufuli of Tanzania. N'abala bangi kati mubana byabufuzi nabali ku social media nga mukyakwira Museveni engalo nga ne minister ze nalemwa okuwa report y'abantu abattibwa ne batandika tubuzaabuza njagala statement olwaleero ba member parliament aba national platform kyemugenda okuzzaako kubanga mission yamwe twagitegedde ewedde era ndoza next week on Tuesday oba nenkya muyinza okudde mu parliament but what is next? We have all the evidence. Temwena kyemugenda gamba tulina evidence eri clear esobola okutwala Museveni mu International Criminal Court buli kimu. National platform erimba lawyers. Petition the International Criminal Court, records weziri, Prime Minister confirming, tubalira twabakwata. What else do you need? Kati ensonga za comrade ababula nabali makomera twongera obasabira fun enough nga sina bavaako mbadde nga nzijamba gamba deba comrade abali makomera baba wa slow killing poison mu mmere baba wa slow killing poison mu mmere gunogo nomwezi mbadde nzizanya series of slow killing poison makomera baba wembere limu obutwa ne bagendo batamuga bayise Windows abalanga batachite bakyalina maanyi ga kisajja abantu bakyagira mu nsonga z'abakyala nga bayika Windows ekyo bakikola intentionally nga baagala n'okukendeza ku namba y'Abaganda ekyo bakikola so kati Museveni tuna kyogenda tugamba ba MP temuna kyogenda tugamba government ya mugimanyi yabatemu era ensi ekitegedde siba MP ba national platform mwena it's your mandate to continue demanding obutadda mu parliament kubanga evidence weeri nabbanja confirming abalina abantu. This case is agenda mu East African Court, but East African Court again International Criminal Court. But comrades mwena bali ku international bali mu diaspora. You have a case to report. No bujulizi we bulite bwetaga kunoonya mbwa ateji. Minister yennyini azene yewa amanda mu mbugo. Mbawadde analysis ku bikiri ayogedde na bikiri atalina kwogera n'amala ne yeekuba ggoolo. Kubanga n'emmotoka ezikwata abantu baffe tuzimanyi bulungi nnyo emmotoka za state. Nga nabakwata abantu bamanyi. Kati Yoseri Bahurwa n'akabinja kamwaka ababbi. Olwaliro ovuddeyo n'ogamba nti otongozza kampuni bagibayita Micro Health Scientific MS ekizimbe kino mukira bulungi nnyo. Mugenda kukwata ababbi wano. Mukira bulungi nnyo akitongozezza MHS. Mukira bulujala mwetegereze features z'ekizimbe kino kyonna. Mukira bulungi nnyo features z'ekizimbe kyonna kino. Mukira bulungi nnyo ng'akitongoza. Huyo mukikofira ki atongoze ekizimbe mwetegereze ekizimbe ekyo bulungi nnyo. Mukyetegereze bulungi nnyo ekizimbe ekyo. Akitongoza olwaleero. Katirinda ekizimbe kye kimu
kyatongozebwa omwaka oguwedde nga bakiyita vaccine. Asbet initiative ekizimbe kyekimu kikyo. Ku kizimbe kyekimu bakyusiza mu kyusa design na kuteekako kizimbe kyekimu same building bazze mu bakironchinga. Same building kikyo. Eri company olwagwa balesemo company nda same building kikyo. 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 Mukiraba bulungi nnyo. N'omuti gugwo tebagusalangawo, n'ogwo tebagusalangawo n'ekizimbe kikyo kyonna. Naye iyo bakitongoza bazemo kitongoza buto. Ana abasajja babbi. Bana abasajja babbi. Awo tugenda kulwawo. At one time mbajjukiza ebigambo bino. Muzimu ku meeting za Yoseri nga bali mu family meeting bagamba nti okulemererwa bonoona. Tebasobola kuleka nga ba investize serize mu Kampala baleke ebizimbe nga biyimiridde. Okulemererwa kola ki? Bonoona. Nina instincts okusinzira ku information gye ntera okufuna. Nina instincts ekyakwasizza SFC okuddaabiriza enguudo z'omu Kampala. Instincts zingamba bano abasajja during night time bandibanga balina ebintu bya planninga mu nguudo beba plantinga mu nguudo z'e Kampala. Kubanga jjukira ebizimbe bya Kampala bisinga obungi biriko ba snipers day and night. Nina feelings ne instincts ezingamba nti abasajja bano during night shifting nga bakola enguudo ezo bandibanga ba planning okuteeka okusimba ebibaluka mu nguudo ezo oba nga balina ebagenda bikweka. In case of anything basobola okutegulula ebintu ebyo. Ezo bakiyita instincts. Ezo bazita nkugambye either take what I'm saying kuba kino kyange nganza omuntu okusinzira ku information gye bafuna mu bomunda. Nti basobola okuba obudde bw'ekiro nga balina enguudo zibasimba mu bbuzi zisabyalo nga singa wabaawo anything like demonstration oba ekintu kyonna basobola ozitegulula nga bo bwe balina endowooza abwe. Ekyo kyange ng'omuntu okusinzira ku kyemmanyi kyengatta instincts zange bwe zito bwe ziŋŋamba. Nkwata bulungi era nfuna bulungi. Instincts zange ziŋŋamba nti bandi bakola ekintu ekyo ng'ensi tekola ki temanyi. Nakugambye omuntu waramu entondo tuva ku video eno ojja kuddedda ojja kulaziriza ababwemuzi eno si ababwemuzi eno ya bwongo ya mutwe. Kubanga mateeka aga procurement oba mateeka gaba contracts mu Kampala oba ne mu ministries UPDF tegwamu ebyo era teri mukebere SFC tena wesobola kufunira ki tenda oba tena wesobola kufuna contract kuzimba nguudo no. Ne bakisazeewo nga bo kubanga buli kimu bakimeterizinga. Kati tugenze ku nsonga ekwata ku muntu wa wansi. Njagala omuntu yenna aliraanye obwakabaka bw'Emmengo n'abantu video zengenda okuzanya ne bengenda okubalaga bigenda kubakaabya. Naye nga tebinna kabakaabya kansooke malo bategeka kabanywa kutuzi. Consultant Minister of Works mukulu Jero Katumba amala otuuse.
kandi bavire ku ntono. Mujjukira omugenzi Uganda Railways Corporation eyafa n'okuziika ne kuggwa. Nga n'ensimbi ssetteeserezo w'eggwanga zeeyisa okuddamu okuzuukusa omugenzi ono mu mochale gye yali zaaweebwayo ne zibbibwa. Era gavumenti y'emu n'egendako e China okwewola ssente ezisobola okuzuukusa omugenzi Uganda Railways era ssente bazirya. Ne mu nsi ezagezaako okuzuukusa abagenzi baazo omuli Tanzania, Kenya, bo abagenzi babazuukusa era babakola ne babatuusa gye babatuusa. Fo omugenzi waffe yafa n'ekigendererwa eky'okumuttira ddala. Abasajja bano abaaka bano ababbi bosobola okutega empitambi oba ebyayi ne babiteeka mu kaveera. Munnange bakozesezza omukisa guno ogw'ebitongole ebiina amataka oba ebitongole ebyafa okutwala amataka gano gassaako abasajja baabwe. Nja tutegeeza bannayuganda mwenna nti mwina kye mutamanyi naye ng'ate kibalya mpola. Bannayuganda basinga obungi nno mwana wattu bagenda baggwa mu bitundu ng'abasajja baaka bano batutte amataka gammwe nga temumanyi. Muziika buli lunaku ne muziika buli lunaku nti mukitta abantu bamwe babatta. Kati munnange mujjukira emboozi eyalikoko nga bagoba abantu sayidizeeyo kasokoso okugenda ddala bagamba nti bagenda kuzimba omwalo ku bitundu by'e Mukaseeyo wa nga bagenda kuddamu okulivayivinga oba okuzuukusa omugenzi Uganda Railway. No, tebagenda kuzuukusa mugenzi. Yose ina akabano kebali omaze okutegeera engeri gye bagenda otwalamu ettaka lye yonna kuba ettaka lya Buganda lyonna eriri lyonna lya Buganda. Kye baasooka okukola kwe kuleeta abasajja n'abakazi abaakaba ne babateekamu bannayuganda bannaffe ne batuula ku ttaka eryo mpolampola. Bamala otuula ku ttaka eryo ne basooka bakola kye tuyita feasibility studies okunoonyereza muno baani abalina amataka ani ono yani ne bagenda nga muziika permanent people ne temumanyi bajjawo abantu abasobodde okwogera bandi badde bakola babajjawo mpaka bonga baleeta ekyo ne baliwo abantu. Mulaba musajja kupangisa nnyumba ng'aliwo wabula mugenda okwenga nnyumba bagisoma abantu 18 within 1 week 18 bonna ng'amaze okusaasaana mu bitundu by'enjawulo. Babeera wiiki egi mu nnyumba eyo olumu batandika okusaasaana mpola bonna nga batandika okusaasaana kabano akasaasaana bwe temukimanyi ndo baviridde ku ntono. Munnange Yose yalooza musajja mugezi nnyo bwe yakola constitution ya 1995 n'ateekamu basajja be Abanyarwanda wabula yeerabira okuggala enzigi n'akireka nga kiri wabweru kyeggudde. N'agezaako nnyo n'okukola enkyukakyuka mu mateeka gafuga ettaka n'agamba nti omuntu yenna singa ajja n'atula ku ttaka lyo nga toliiwo n'amalako emyaka 10 tomala gamuggyako omusasula n'avaako. Teeka weeriri naye etteeka lino likola ku baakabano bokka terikola ku bannayuganda abatudde ku ttaka likola ku baakabano. Lwaki likola ku baakabano? Bili tutandikidde kasokoso ngenda balaga footage mwamulabeko dda ku TikTok nze nina owange ono Justin Bwa reference gwe mutasobola kulaba gongenda balaga kati olwaliro. Bino bintu ebiri mu bitundu bye mwalabyeko ne bibalete munnalabako musooke mutegeere. Abatuuze ku byalo bina be basattira oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko ekibagoba ku ttaka lya poliisi okuli ekitebe ky'ekitongole ekikola ku kunoonyereza okw'enjawulo ki Special Investigations Unit oba SIU. Ebyalo bibiri mu Gombola Nakawa okuli Acholi Quarters Ebbanda ne Katoogo wamu n'ebirala bibiri okuli Kireka ne Kiganda ebisangibwa mu munisipaali y'Ekira bye byolekedde okukosebwa. Agamu ku mayumba g'abatuuze gateereddwako dda kufulu era nga mu kiseera kino basobeddwa. Abalala ebintu byabwe byakasukiddwa ebweru. Waneeno nga twebaza tugenza olaba abafande bavaayo tebalina amanya ku mayunifomu gaffe ebintu ne bitukaayira ne batugamba tufulumye ebintu mu nyumba zaffe bale tetunaba afulumye ebintu mu nju ne batuyira tiyagasi basula katiyagasi mu nju owe basula katiyagasi mu nju wulira nga bwe mulaba eno ye kasukusu bali mu kumenya mayumba g'abantu abantu tebalina gye badda nga bwe mulaba ekibuno omukyala ali mu kufumbira wabweru nga bwe mulaba banenya amayumba g'abantu kate eri
constituency y'omukulu Ibrahim Semujunganda wa FDC tatuzaako wadde lukiiko olw'abaana abapiwano B abo mu kitundu ekyo kabeeraani okwogera ku nsonga z'abantu bagoba ku mataka ya sirika kubanga y'omu ku kabano gurupu era y'omuntu eyeebuzaabuza ng'afukaana aba mu Uganda mwina mulibende ya ufuzi mutasobola kutegeera bintu bibakola Semujunganda y'omu ku bazannya good cop ajja mu parliament n'ayogera ne mulowooza nti yasinga otutegeera oba ayogera nnyo mwana wattu mukyafu ate nga muyaaye azannya good cop abaana bakatambi ka sinema kabayita good cop bad cop kati Semujunganda yazannya good cop constituency we twogerera erimu abantu ababundabunda abasukka mu mitwalo 10 mwala byeko lutambi lwonna Semujunganda nga alina wayogeredde ku bantu abundabunda mu constituency abantu bakubidde amayumba gaabwe ne bagamenya tekulina obugo badde wadde omuno gw'ensimbi wadde ekinusu ekyaŋŋaali bamenye bumenyi mayumba naye nga Katumba amala ekintu kino akimanyi bulungi nnyo ne bigenda mu maaso ettaka lyonna bali wampi nga bwe mugenda okulaba muvuku zino video zembazanyidde kati ngenda kuleeta video endala mugenda kutya Katumba amala kati ne bakuba amasasi jjajja sisobola kuteeka wadde rest in peace sisina kyensobola kukola Katumba amala nkidda mu kino kirombo yakugambye kati ne bakuba amasasi sisobola kugamba rest in peace okujja okugamba rest in hell Semujunganda ne bakubana amasasi naawe sobola kugamba nti tuuka mirembe honorable nawe fiira mu Geyeena kubanga otya repercussions ezinaava mu bribery n'enguzi zobadde ofuna okuva Wanita Amongi ne mu state ne properties zolina mu kira zolina unknown properties nenga zilisted nzirina nakuga kendi kutandikako ojja kutya bw'oba tosobola kuyimira ku bantu bawere emitwalo egisukka mu 10 ku byalo bina ng'abagoye kutakamenya amayumba nga tosobola okutwala munnamawulire akole ensonga zino bateeka ebintu kumino ku TV ba ku radio mukulu okolera ani kambalaga ekiriyo ne before sinagenda eyo kansokenza nnyo ka video kano ngambalaga ekiri mu Uganda nge mukiraba n'ekiri mu nsi eyaabo bana baakabano gye bava gye babbesere zive mu Uganda kubanga Uganda bagifudde ennimiro gye bajja ssente ne batwala ewaabwe Rwanda kati wulira bulungi nnyo wulira ka video kano kankazanye mukale bulungi nnyo ene Rwanda Rwanda njagala ondage amakubo mu Kampala nga gafaana bwe gatyo njagala ondage amakubo mu Kampala nga gafaana bwe gatyo ndyoke mbatwale eri Kasokoso gye babba amataka ndaga just yiyu eyo si Europe eyo si Asia si Canada si America eyo Rwanda nkiddamu eyo si Europe si Canada si America si Asia eyo Rwanda gwena ototumalira budde kati tutandise ne video gye mbagambye okutandika ne information lwakuba simanyi wa kifolda yange wano yekyanga ani aloga essimu eno gwe toyala information abantu bagirabe alright tutandise kati information gye mbagambye bino byonna biri Kasokoso mu ttaka eryali ery'omugenzi train Uganda Railways Corporation n'ettaka lya Buganda muwulize bulungi nnyo wulira akoko nakatimba yonna ttaka lya Kabaka ery'Ebukasa ssentebe Kaddo lyatunda yonna baawamba yonna ng'omwalo gwonna ogwo gwonna gwomulaba
ettaka lyonna n'abatuuze bonna bonna bawambadda. Mu tugenda genda mpola nabage tugenda kakwata mpola. Ako konna koolaba katimba eryo nattaka ttaka lyonna baali wambadda lyonna eri ebukasa ne bali kwaka katimba liriraanye okumpi n'omwalo gw'ebukasa wano mu Kyaddondo mu Wakiso wano ttaka ddene. Tugenda mpola abola baba bagenda bonna bantu bagenda meeting yakuwamba ttaka egenda okulibwa chairman ne ssentebe Kaddu n'abaminisita ba Museveni abagenda okujja mu katimba eyo munda eyo mu kitundu ky'ekifumbira kino kibayita kitundu ky'ekifumbira eyo nayo ettaka lyonna baalitwala dda ttaka ddene nnyo kumpi eno yonna waliyo forest waliyo kalitunsi na buli kimu abantu baali balimirayo edda naye kati ttaka gavumenti yali eddiza ne bamafiya ba Museveni abantu ba Museveni. Tugenda mpola baayagala okukola ekisaakaate kino nga ettaka lino baagala kulitwala okuva mu bitundu by'eno Bukasa kugendera ddala mu bitundu by'e Namanve ng'oyise ku mwalo gw'eno e Bukasa n'ogenda egundi yonna mu kito okwate Kasokoso Kireka bweyogerera Kirinnya naye nga okusingira ddala ettaka lyonna eriyunga ku mwalo ndowooza osobola okukiraba awo. Tukagenda mpola n'ekirala abantu abasinga babadde bakolerako kuno emirimu gyabwe nga bakuba bulooka nga balimirako nga bwasobola okulaba gy'emisiri gyonna naye abasinga kati emirimu gyabwe gyonna gyafa kubanga munange ekifo kyonna bakyagala bagenda kitwala. Tukagenda mpola mumwebake eyo nayo bawamba eno kugendera ddala eri yonna ewansi yonna. Mulira mukalakasa we Uganda twakuletedde emicungwa Jesus Christ tugenda mpola abantu bonna abali mu bikomera wano Bisaagaati tebabaagalawo era essaawa yonna buli yasenga ku ttaka alina alina okugenda naye nga kyekyo ne geeti yo ndiraba ndowooza baagiteekawo kubanga ettaka lyonna bagenda dditwala liri mu lusuubo liri mu kugenda erikuba ligenda mpaka eri ku mwalo yonna ttaka balyagala. Alright kati tukyagenda mu maaso ziri zibadde video kati wuliriza. Kati ekitundu ky'ekifumbiro ekyakiyisa kifumbira ekyo kyowulidde nga boogera mu voice note kyekitundu ekyawambibwa Abanyarwanda n'abasajja abafumbira n'abakazi bwe baba bajja mu kampu gye baba bajja bwe bajja ne Bukasa eno mu ttaka ly'e Bukasa lyonna Kirinnya Masozi ne bawamba ekitundu kati ekitundu kwe kukiyita kifumbira. Ensonga lwaki omuntu abadde alanga ku kizindala abadde agamba musinkane mu kitundu ky'ekifumbira wa mu kitundu ky'ekifumbira yewasenga Abanyarwanda bwe bamala okuwamba ettaka ne bayisawo ddiiru Minister of Works ng'ekulemberwa Katumba Amala n'abasajja abagirimu bamafiya Abanyarwanda ne basasula Abanyarwanda ne babalira ne bagenda n'abasajja n'abakazi Abannayuganda abalimu abatonotono abafumbira nabo ne bagenda. Ezo voice note zowulidde abantu babakunze ku kyalo eno e Bukasa bagenda kuwamba ttaka naye ettaka lino bagenda kuliwamba luddawa bagenda mu bitundu by'e Kayunga bagenda kuva eno e Bukasa bagenda mu bitundu by'e Kayunga. Wetwogerera ettaka lya Ssaabasajja Kabaka erisenga eriri wano mu Wakiso e Kyaddondo mu Kira Town Council lyonna lyawambibwa dda. Abasajja batamanya ngamba baaliwamba dda nga bakozesa abasajja n'abakazi Abanyarwanda kw'ossa n'abafumbira. Kati ekintu kino kyajja kitya mu myaka gy'edde ne Wakiso ne Bukasa abantu abaaliwo bonna abaali basinga baali bakazi n'abasajja Bannayuganda bannakabala nga lino ettaka lino balirima mu bulimizi mmere ng'ate basimbamu ne kalitunsi. Kati bwe bajja
emyaka gyali gyewolongula nga gigenda mu maaso baddira abantu bonna baali balimirako emmere ne baleeta abantu bwe baali batamanyi abafumbira n'abanyarwanda ne bajja ne bawamba ekitundu kino ne bawamba amataka g'abantu ne bawamba ennimiro z'abantu bano ebukasa naye ebiseera ebyo waliwo ssentebe baali bamuyita ssentebe w'ebukasa baali bamuyita omwami muzeyi Bakabulindi kati Bakabulindi bamusikiza ne bamuteekako omugundi omupya ssentebe omupya gwe bayita John Kaddo ono buusabuusa nti musajja muganda alabika naye musajja wakabano ssentebe w'ebukasa kati abantu bajja ne bawamba ettaka ly'ebukasa lino lyonna abanyarwanda ne basengawo ne basiisiira naye ng'edda ettaka abantu baali balimirako emmere n'okukolerako emirimu emirala kati ekisinga okwewuunyisa ekitundu kino kyonna ekyekiira wano ebukasa eno yonna gye bali mu kuwamba amataka abantu abali mu kintu kino mwe muli omukulu gwe bayita General Katumba Amala ensonga zinazimanyiiko oba akulira bakama be ba Muhoozi bakama be kubanga era mpulira bagamba nti Muhoozi balayika be bamutuma ate n'ettaka ligendera ddala mpaka ku Bizingeri ku nnyanja Nalubaale gye bayita ku Sabbaawa okwetoolola mpaka eri ng'agenda sayidi za Port Belo ebizinga bino biyunga ebitundu bya Kyaddondo ne Wakiso kw'otadde ne ku Semayanja Nalubaale okugenda mu bitundu by'eyo Mukono kati munange ettaka lya Ssaabasajja Kabaka bwe batyo bali mu kuliwamba mu mpolampola abantu bajja ne babalimbalimba abatuuze b'okukyalo ne babadyekadyeka nti bagenda bawa ettaka ery'obwereere era nabo ne basugumbiza naye nga zino ddiiro zonna zikolebwa abasajja bano bonna Kaddo ne gurupu ye akwotadde n'ensonga zino kuba nti Katumba Amala azimanyi bulungi nnyo ne Ssemujju Nganda n'ababaka abakiikirira Wakiso bonna bazimanyi teri atazimanyi era ettaka lya Wakiso bwe twogerera essaawa zino ddabika linaatera okuggwawo kubanga ebitundu byonna ebisinga byonna mu Wakiso kati Abanayuganda tulimu babale abasajja n'abakazi n'abakazi abasinga bonna Banyarwanda kati bagenda kuva eno bagende sayidi zayo mu bitundu bya Mukono Kayunga abamafia gye babalukidde eddiiro munanga abantu abasinga baali bakolera ku ttaka lino ng'abasinga kwe balimira kwe bakola emirimu egy'enjawulo kwe bakubira bulooka kwe basima omusenyu naye kati emirimu gyataataagana abantu abasinga babagoba baleetamu n'abasirikale ne bagoba abantu ne bagenda ettaka ne balyamuka naye abantu abasigalidde bali ku kitebuuzibe kubanga nabo babagamba balina okuvaawo abasinga babasasula naddala Abanyarwanda n'Abannayuganda abasinga babasengula busenguzi nga tebalina na ssente zebabawadde era abasinga bali ku bunkenke essaawa yonna gana amayimba gonna agalimu na buli kimu ekyetoolodde munda muno mu kisaakaate kyakumenyebwa era kyakuggibwawo naye ng'ettaka lino ddene livira ddala ebukasa ne ligenda mu bitundu by'Ekirinnya Masozi ne ligenda eno ng'agenda mu Kito ng'agenda byonna bino ebitundu byonna byemmenya byabweyogerere kuno mu Wakiso district mu ttaka masaza ya Ssaabasajja Kabaka Kyaddondo yenna ebitundu by'ebukasa byonna bwe bityo ebiri mu Lusuuba ettaka lyonna ligenda abasajja balitwala oyo Ssemujju Nganda amaka ge gali mu Bukasa muno mwennyini ssentebe oyo waali gali awo ku Ssemujju ku luguudo oluva ebukasa lugende Namataba Kirinnya bweyogerere Ssemujju omubaka w'ekitundu tasobola kwogerako kibattaka ekigenda mu maaso kakubere kusengula abantu ku bitundu taliyogerako kubanga emiviro gyonna giri mu municipality y'Ekira ne Wakiso abantu bagobebwa ebukasa ne babamenya amayumba gaabwe ettaka ne balibba nga bakimanyi bulungi nnyo nga tayinza kwogera settlement kyekimu kye bakoze ekireka ebyo ebitundu byonna Ssemujju yabikiikirira n'ebitundu ebirala bino ebyagonti bweyogerere Kasokoso eyo yonna Ssemujju ye mubaka naye ono omukyala Naluyima owa Nuupu be babaka b'ebitundu byeno ate era
n'omubaka Ssemujju Nganda yeno bye bino ebitundu gyakiikirira gyava. Kati baminisita ba Museveni n'abantu abakungu bonna abasinga bajja mu kubukuukuli mu nkukutu ne bajja ne bakola ki ne bakola entuula ne Tabamiruka mu kyama n'abatuuze n'Abanyarwanda abasinga mu kitundu kino ababalukira ddiiru Butare bagenda okuwamba ettaka Butare bagenda okudda kubanga abaali muno Abanyarwanda be baleeta muno bawamba ettaka ne bamane babalirira kati ettaka ne bakola ki ne baliddiza era wetwogera ettaka lya Ssaabasajja Kabaka erisinga n'eri mu Bukasa lyonna baliko bakodde ekisaakaate n'ebikomera. Kati batuula mu nkukutu era essaawa zino twogerera bagendagenda saidi zeeyo ebitundu by'e Kayunga eyo gye bagenda okuwamba. Naye ekisinga okwennyamiza ennyo baalimbirimbye abantu ku kyalo era abantu babayita mu miitingi ez'enjawulo nga babagamba mbu bagenda kukola ki bagenda kubawa ettaka nti era Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye be bagenda okukola ki be bagenda okubawa ettaka. Kati nga bw'omanyi nti munnange Abannayuganda abasinga baagala ebyobwereere era abasinga bakoze eki babalimbirimbye ne babawuddisa era ne bakkiriza nti bagenda kukola ki bagenda kuyamba bano bamafiya okuwamba ettaka. Kati eno bawambayo ekyaggwa kati bagendagenda mu bitundu ebirala muli e Kayunga eyo kinawulidde bagamba gye bagenda okugenda. Ssentebe w'oku kyalo ky'e Bukasa akolagana n'abantu bana omusajja gwe bayita John Kaddo kuba ddiiru zino zonna yazirimu ez'okuwamba ttaka. Kati akolagana n'omusajja gwe bayita Mpaka n'omusajja gwe bayita Twaha n'omusajja gwe bayita Banadi n'omusajja omulala gwe bayita Vice bamuyita Mwami Mukisa Robert. Kati bano abantu bana bataano bakolagana ne ssentebe w'ekyalo bamuyita John Kaddo. Kati John Kaddo ono ne bagenda nga bakunga abantu nga babalagira ebitundu wayo bagenda okuwamba bamafiya ba gavumenti babalagiridde bakama baabwe. Era omulimu bagukoze bulungi nnyo lino ettaka lyonna lino oliraba lyali ly'abantu nga bakolerako emirimu gyabwe. Kati lyonna baaliwamba ate n'abantu babasengula enkya n'eggulu. Kati bwe bamaze eddiiru y'e Bukasa eno okuwamba bagendagenda mu kitundu ekirala. Era olunaku lw'ejjo obukuukulu bwatudde eyo mu nkukutu ne batema empenda Butare bagenda okuwamba ettaka n'okugenda mu bitundu ebirala naye ng'ekitundu kye bagenda okugendako kinawulidde e Kayunga. Kati bakoze okujaganya n'okusagambiza Abanyarwanda kubanga ddiiru yeno yaggwa. Kati bagendagenda mu bitundu ebirala ebyo eby'e Kayunga eyo saidi ze yewali n'abalaala eyo mbu gye babagambye nti yewali ettaka gye bakoze eki gye babagenda okuwamba. Akuddira mu luyimba taluwoomya kambalage ku meeting ate tugende ku kintu ekirala. Meeting zino ze batuuzizza abasajja naye nga ntegeezeddwa okusinziira ku drooni zange 80% abadde batudde mu meeting zino ez'okutwalisa ttaka lya Ssaabasajja mu bitundu ebyo bonna baakabano awo naye mulaba bonna baakabano zino meeting ezitudde naye nga muno ba LC3 LC2 member parliament Ssemujju Nganda tebasobola kubeera mu meeting zino naye nga bali mu kutwawaanya kujja abantu ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka liggwaawo. Zezo zimu ku nkuŋŋaana ezitudde olwaleero ndowooza muziraba. Bagoba abantu ku mataka naye teri wadde member parliament ali mu kitundu ekissemujju Nganda avaayo okwogera ku nsonga zino. Kebere TV mu Uganda bamenya abantu mu constituency y'omusajja ono. Ssemujju Nganda tannava wadde kola statement yadde n'emu eyogera ku nsonga ezikwata ku ttaka ly'e Kasokoso oba n'ebitundu ebirala byonna bibadde bamenya abantu ku ttaka eryo tannayogera. Bano bonna babamenye tekuli gwe basasudde ne Ssemujju Nganda tasobola kukwegera. Ngabe mulaba ino ye Kasokoso bali mu kumenya mayumba g'abantu abantu tebalina gye badda nga bwe mulaba ekibuno omukyala ali mu kufumbira wabweru nga bwe mulaba bamenya amayumba g'abantu paka eri. Mukulu Ssemujju Nganda akisinga okunkwasa ennaku
gwe omuntu gwe nali mmanyi on personal level ng'okyakola mu observe nga ne ssente zirinya bondo lumuto zirina ng'ojja ne mu meeting za Ssuubi ze twateranga okutuuza wano ku kizimbe ekiri opposite ne post office nga ne 31 ekiro kyakutuka engatto ya lubege nga n'amazzi gagula lutalo n'essaawa zino tokyasobola kwogera ku nsonga ekwata ku bantu bali ku ttaka kubanga wagaggawala okujjako okunyumya emboozi ziri diversion nga gwe osimanyi oyogera ku Museveni naye nga indirect okimanyi nti abantu babasengula mu constituency nga tosobola kwogera lunaku kiro olukiikirira abantu bo koyinza okuba ekisaakaate ebisaakaate wali zimba olina amafaamu taata olunaku lugenda kukyanga tuli mu yafeesi eyo olunaku lugenda kukyanga abantu abagobedde ku mataka bajja kulinnya kibwawo kisaakaate kyokwagala kujja kufuna mmere ennyumba bazibogoza bagenda sula bweru bano bayisembwa bajja kunoonya shelter bajja kunoonya balina okubaka era bajja kujja balumbe bwe n'abaana bo nina ekintu kimu kye neebuuza kuba baana ada musimu Katonda yakutondeka mu lubuto lwa nnyoko nojja nga tolina dda akasaati wadde ka underwear wadde akabikka omulalo n'otuuka ku nsi bazadde bo ne bakkuza n'okuŋŋaanya ebintu bingi nnyo nnyo naye ng'olya essuwaani emu ey'emmere onywa ekikopo kimu ekyacaayi nga n'ekitanda ky'osulamu n'abantu abala bakisulamu naye n'okuŋŋaanya ebigagga bingi nnyo naye ng'ogenda bireka ng'ozikidde nga kando nga tokyalina tagenda kubuuza biki byozze nabyo kubanga tobirina bagenda kukwambaza essuuti emu peya engatta emu bakuteeke mu kofi nyumba kuziike ebintu byonna obireke tugumba baali bagenda kubigabana ekintu kino abaddugavu n'abagagga kibalimi okuteeka mu bwongo nti ekyobugagga ky'olina gwe mukwano gw'olina n'abantu n'obukuumi bw'olina abantu n'ebintu ebitono by'olina mu bulamu so si bintu bingi kubanga singa abalina ebintu singa tebafa nkiddamu singa abalina ebyobugagga ebisinga obungi singa tebafa mukama byandige nti amwe mulina musigale ku nsi naye olunaku lwofa essaawa z'ofiiramu embwa zeefiiramu kapa zeefiiramu ente mwefiira omwavu mwafiira n'omugagga mwafiira era buli omu agenda lulwe ne kati ggwe abantu baakulonda bakiikire ku ddoboozi eddeneko ng'oli mu parliament naye bamenye constituency eno si lwaleero baatandikira Namboole nenzijja nenjogera ebintu bya Buganda birimu niyo oli mu parliament ne weebuzaabuza n'oyogera oluzungu n'oddeno n'olumbooli okobayita okwebuzaabuza ng'afuidde mu taxi oba mu bbaasi omanyi tewali muze mubi na muntu kwebuzaabuza ng'abantu abalina omuze ogukuumukira omukka mu bbaasi oba mu taxi ye kennyini yagufuuye n'atandika okwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali banne bagenda okukomplaininga nti ani ayonoonye empewo nga ye yajudde edda nti yayonoonese n'ateka kati bano baba bateeredde embeera embi ey'omukka n'abatandika okwemagaza ani afuuye ne babulwa ani afuuye naye ng'ondo kennyini afuuye tasobola kwejjayo nti yafuuye kati se mujuŋŋanda weebuzaabuza ng'omufuuyi w'omu takisi oba omu bbaasi naye ng'ekituufu okimanyi nti gw'ofuuye constituency y'abantu emitwalo 10 bali mu kubundabunda tosobola kuwogerako kikissebo kikyatuukawo tewali media kebere TV kebere radio yayogedde ku kigambo kino butya abantu bagenda okwesiga media za Uganda okusinga social media bulijjo nkibabuuza goloza lwaki ku social media bakuteeka ebivulu bakutega obwerere bw'abakazi bakutega entale zitaliiko magulu na mutwe balina ekifaananyi kye baagala okugattako ove ku nsonga z'eggwanga n'okulumirirwa abantu amaaso mugateeke ku bayimbi mugateeke ku bibooziwoozi ono yakyayo oli ono yakyayo ono simanyi ono yanywedde bw'ati ono alina emmotoka by the way nakino kankibagambe
obugagga si bya bugagga nedda obugagga mutima na mpisa obugagga si motoka gulofa bikinno obugagga mpisa obugagga is discipline and being organized, not money or properties. We have seen a lot of people with a lot of money, with a lot of properties, but at the end they gain nothing in those properties. Bavuala. But those with discipline, basigala bagagawala, atenga tebera ganti bagaga omugaga teyesoma. A rich man doesn't talk, and a rich man doesn't give money to it, doesn't give easily money to public. No. Gobayito omugaga abera n'empisa. He's very humble. Osanga omuntu nga yesoma nti nina sente nina oyo si mugagga oyo mwavu. Omugagga aba n'empisa, omugagga teyesoma era omugagga teyeraga. By the way, mu Uganda mu Africa omugagga tavuga mmotoka ezamusimala abojina simevuga mpanke ninezo zaabo abakataala. Abasajja abagagga balina discipline mu sente abera mu simple life kubanga amanyi that is life. Anytime sente zibawo neno osanga ovubuka yina kavitizira wuuma akutta obusumuluza aguza akabuno pale buno pale wasebo pale buki ayambadde akasuuti n'azimba mukundi ndi mugagga you are nothing. Lulina agule mmotoka nalaga nti enze namaze ndi mugagga you are nothing. Obugagga mutima na discipline mutwe si sente kubanga sente zo ziyamba gweka. Ziyamba gweka. Waliwo omuntu afa mu community family nerumwa nezirika nekubako naafa. Waliwo omuntu afa mu community n'afiiramu n'abantu abasigani nga bafudde they are shocked kubanga omuntu abadde part of their life. Oyo gwe tuyita omugagga asasula school fees z'abantu ku kyalo teyeeraga nti gundi musasulira school fees. Agulira abantu emmere ku kyalo teyeeraga nti gundi mugulira emmere. Okitegeera? Afuna abantu teyeeraga nti nfuna abantu emirimu. Oyo gwe tuyita omugagga. Ekizibu kigudde ku kyalo akimanejinze 50% ayogedde ati nze nakikoze. Naye bw'osanga omuntu ng'agulidde omuntu airtime yotanyize namugulidde n'ekyemisana. Oyo gwensiba ntondako olwo si mugagga. Mwavu. Kati mbawa example kye bayita omuntu omugagga. Omuntu omugagga ye muntu community gwebesingako nga ne bw'aba afudde mu community musobola okuvaamu abantu abatisatu oba bataano ne bafa aba ne basigala nga obulamu bwe bukomyawo nga gobaito kimenti kati likambo for example kankweka example muvumye Robert Kyagulanyi Ssentamu. But that gentleman, ebintu byabikola under the carpet. Kivaayo ovinoma nti kintu kino yakikola. Example yasembyeyo. Mwana basikali we nga muloze nnuma asikali bamunyiza obulimaawa kumba omusajja one amusasulira tuition amuwa ne time ebintu bino bibiri byanjawulo. Nsobola okuwa school fees nesikuwa time okuva ku mulimu gw'ogenda osome. Era singa teyagenze kulaba mwale bamutikkidde nakubeerawo nga mwana bwe yamusaba mwali batemutegeera nti ekyo yakikola. Abantu bangi abakoledde ebintu nga tabyogedde nerengera zino bana bayibi mu Kampala basereva nze namukolera kino kigundi nze namukolera kino agundi nze namukolera kino. Obwo si bugagga bwavu bwa mpisa era babeera baavu. Omuntu nga mugagga mu mutima tasaana teyeeyogerako. Mugagga teyeeyogerako teyeesoma. Ebeera discipline nabikolwa. Lw'olisanga omuntu nga gye
kakweregenze namugulira nente gyayine wako yesimu gagga mwavu leka kakwerega agende mikwano yabagende musajja mulandi sajja mbulamu mutya yankolera ekintu bwe na kakwerege kyayogedde wawira asimwe oba Masaba Faustine wani kyakogeddeko. That's the price you pay kulaga nti you are an example oba you are rich. No batoina bantu basobola kwogerera far distance from you bakwogerera, that means you are not rich. How many rich people aba food the committee neta fire yafuna kuzika na batagenda kuzika, they don't care. Nini wabuyita mugagga? No gulo luziko kyalo. No gule kyalo no lukolera mu ekikomera. Nawe wayita mugagga. So mu Uganda abagagga batono wabula abasuubira nti balina ensimbi baavu. Gwogola nti alina ensimbi mwavu si mugagga. Yensonga lwaki ba Bill Gates bani bakwata sente ne baziseka mu charity. Nti ne bwaba afudde baga nti tufiridde omusajja. Nera bavuka bali ku TikTok akota akasomolozo simeni na TV simeni na firiji nazimbi akayumba lumu 2 simeni na iPhone simeni 15 ya milioni kati bwetuba tuze mu reality nga tuvudde wano Katonda akuyise mugenzi mu bajja kubuuza wayi mugagga gunti wafune sente wayambani nga teri muntu mugonga asobola kuga nti emboko zibagenda okukuba bankubeko 5 bikobizi wa muyamba. Ekiraga obugagga bo discipline na record this track community zekwogerako oba mikwano gyo so sinsimbi kubanga ensimbi ziyamba go wekka. Gwe tunuli omuntu gobayita omugagga nti alina sente tadda mu kweraga. In fact abagagga babeera free nnyo eri public, babeera free and humble. Kanko kyokulalirako mubeera nnyo ku social media nga mugoberera nnyo ba celebrities be Kampala. Gamba ng'abayimbi abazanyi ba katemba ne ba film star oba ba movie stars. But there are some particular people balina sente zaabwe bali reserved nenga bayamba community. Wano kwadro ba Kyagulanyi Center president omulonde. Gende wa Misa Kisemakula. Gende wa Silver Kyagulanyi. Nkuweka examples. Gende wa Silver Kyagulanyi. Nkuwe yani omulala. Nkuwe yani omulala. Balina sente, balina empisa, bayamba, nerabira ku bantu be bantu bosobola okulabira kuno gati naye abasigadde bonna. So kino nkibagamba semujunganda nze nkumanyi on a personal basis or on personal level. You had nothing 20 years back. You had nothing. Nga nenyumba opangisa mpangise. People trusted you bakuwa obukulembeze. Almost 100,000 people whom you represent in the parliament, they have been chased away from their land. But even you can't come out to speak for them because for you are well off. That is wrong. That is wrong. Bobango kiriziranga okiriza mu Katonda. Va ku madini gano gateke bali basiramba. Bobo kiriza mu Katonda nti jali. Olina okubanga oleka omukullo nti obanga otuuse mu maaso ge ya Katonda. Ku bibuuzo binakubuuzibwa. Ono Katonda addamu ansa oba ekiddibwamu. Ngeri y'omuntu akuli muganga ati Mukama Katonda wange omwami oyo yankolera ABCD musajja mulungi nnyo. Ekyo kakiba kikumala.
nze nkola bintu bino ku social media kuba sibikola nganzi mbikolera abantu batasobola kweyogerera abantu abanyigiriziddwa mu butonde kano bye yali atutonda tetwenkana tuyinza okuba twekana mu myaka mu size mu ndabika naye nga nze nina ekisinga ku muntu oyo kye nina okukozesa ate okumujjuuliriza yafuuka enganzi oba mu representing mukiikire mu kintu kyatasobola kati semujjuŋŋanda ne member of parliament bwe muba temusobola kufa ku bantu be mukiikirira mugenda kufa kwani waliwo omuntu Katonda gwayita ne bagenda omuziika ensi n'ensi n'ekulumuka bagenda okumuziika naye waliwo nnamwandu oba omwana yenna ow'omugenzi eyali akutaka n'ababuuza mwenna mwasinkana mutya tatange oba maama wange oba omugenzi yabagambako nti ngenda kufa ku lunaku gundi namba y'abantu bweti yegenda okujja omuntu afuddeku n'aziikibwa abantu almost emitwalo ng'esatu oba ebiri oba mutwalo naye abantu abo yabamanya atya n'abataategedde abasigadde abatasobodde kutegeera nti yafudde abantu abo bonna yasobola kuassociatinga atya nabo abafunye pain okujja omuziika on his last moment yabafuna atya. That's what we call discipline and being rich. Waliwo omuntu afa ku kyalo ne batamusuza. They don't care. Tuwonye muwone. Tuwonye muwone. So kati bannabi abufuzi. Buno bubaka bwange busembayo. Wonna woli. Tewekiikirira. Okiikirira abantu. Abasobola okwogera, abatasobola kwogera. Abalina obusobozi n'abatalina busobozi. Tokiikirira Museveni. Ne Museveni akugamba nti nze najja kulwana nebezeewo ng'omuntu sajja kukiikirira abantu kubanga that is his mentality. That's the stupidness of the high order. Statement ye mu nsi ezikulaakulanye zina amateeka oyo yali ku treason. Eno statement eri treasonous. Kanjibaddiremu. Eno statement Museveni gyakola eri treasonous alina kubeera ku kalaba. Kanda obangifuna wano. Let me see whether I can get this video. Yes, see. Eno statement eri treasonous. Mugenda kuli omuntu w'abantu Idi Amin Dada bwe yali akola statement video enezanya Museveni ezanya na Amin Dada mufune wakati w'omuntu ali blessed ali organized nga akolera abantu n'omuntu eyeyita omugagga era ategera intellectual nengo obwongo talina era takolera abantu. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gave me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. Rich leaders who've gone into exile? No, I am not rich. I am one of the poor leader in the world, and my intention is to work for my people, but not for me. That is the reason why you know that if you check all
all over the world, in Europe, in Asia, in Africa, in the United States of America, you will never find account belong to me because I work for the people of Uganda. I am a founder of the economic independence of Uganda. Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. Well, it doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Mufune enjawulo wakati w'omugagga n'alina discipline nga mwavu ng'ayagalwa community. Yemboozi eyo gye mbadde mbabuulira. Museveni is pretend to be a freedom fighter, but he's rich but poor in mind. He's rich but he's poor in mind. Yekolerera ne ku baana be bati. Yerabidde. Any time from now, government evaako nadduka ng'embwa gye bakubye omukalo gw'ennyama nga n'abazzukulu tamanyi babayise. But gentleman yakugamba ndi wano kukolerera bantu, ndi mwavu, nina emirembe, ndi wano kukolera bannayuganda kubanga kinkakatako bakolerera ng'omukulembeze ayagala okukyusa obulamu bw'abannayuganda era yabukyusa. Ono bali mu kutwala mataka, batta bantu, bawamba bantu, akugambye mwaba alowooza nti yajja kukolerera mmwe. Muli kafu. Mwakiwulula, mukitegedde, mwakicyenga. Kati gwali eyo taata wange maama wange muganda nga wafunyemu akasente ne wofuna olubuto olujjuddemu entumbi bwenfaana mbo nina sente nina akamotoka. No, obwo siwe bugagga. Siwe bugagga. Obugagga is discipline and being humble. Kitegedde bulungi nnyo. Kyovula nti bw'osanga abagagga nga balina ssente bakola bikolwa teboogera ate bali humble. Ne gw'omanyira omuntu nti mwavu kwe kweyogerako nti alina ssente alina ebyobugagga. Nedda. Ebyobugagga birina kwogerera n'ensimbi zirina kwogera biki by'ozikozeemu so si gwe zoogerera. Kitegedde bulungi munnange. Kale nakulabako akatono abakyadde mukkiriza okugenda kwange vidiyo eno ewedde. Tujja kusinkana olunaku lwonna lwe naaba nsiimye kamala okwetegereza embeera nga bweri. Naye nga nsaasidde nnyo abantu b'e Kasokoso bweyogerera ekyekabbanda Kirinnya mpaka ku mwalo yonna gye bali mu kusenda n'okutwala amataka ne mwebereremu. Ekikulu kya byonna buli muntu yenna luno lw'onjala mu nnyindo naddwekola wekka. Ensi mwogiraba batwalako amataka musirise naye ekiri atabala kye kirina asigadde waka. Mukama bankuumire. Ne mutegedde bulungi nnyo ensonga ezikwatagana ba MOP n'abantu abawambibwa zisigadde mu ngalo zaffe bo baatuvuddemu baakoze ebyabwe nga mbadde nzigoberera lwaliwo enkigadde kati bisigadde mukulembeze yamanyi ne bannayuganda ogwange ogwakalondoozi n'okubawa information ku ebyo ne tusigale nga tubanja abantu baffe. Mukama bankuumire.